Yes, okay, tugenda maso Elsa na Films natenga bulijjo a Strange House production tutandika butani segenda maso nga tukutuusako sinema yaffe ey'omulembe nateera tugenda kusinkana Banji Sherry German nga kwotadde ne Kwezila Destiny tutandika butandisi ova Movies Productions Uganda Nakintu Vanessa ku screen ekyali nyanjula film egenda maaso tosubwa Namakula Ashley tukyali kunyanjula nga bulijjo tulaba Blood Paper akawogo kuva Movies Productions nga bulijjo ekyatandika butandisi batugamba nti Nakintu Vanessa yakuyiiza n'olugero era nga editor film Elsraj Rich and Secret entandikwa Bashman edit VJM director kenyini ekyali kunyanjula tandika butandisi kakati no ku mulundi guno nga twatandikira edudda akafo ketandikiddemu kanyirivu kamala budde bwali bwakimpawoze mu kaseera ako kati waliwo omusajja mukulu yali abaludde geeti akutte kuba ayitawo naye nga ajja yeetegereza bwati bwafaanaganye ono gwe bayita Kwezila Destiny ageeka ekyali ntandikwa firimu tugenda maaso kakati bwayingira munda yatuukira ku reception eno hoteeri kati nga basooka bamusanyukira kati ng'agamba nti nze n'ekindese sikunsanyukira alwa nina omwami gwe nnoonya bamuyita Jason yalinga manager owa hoteeri eno kati bw'ataamusangawo ng'agamba ono nti sooka ontwale mu room nzajja kunsanga sina gye ndaga tukyatandika butandisi kanono naye teyali mubi ng'akwata kuba amuyingize room munda kati wamuyingiza nga gy'amufunira room ng'asooka yeetegeza loodi alabika olugezigezi olutenkanika olulabo bw'atunula nga bunzibiridde kati yasooka n'abuuza Jason yakuttewa kointi yalina business trip gye yagenzeeko era mbw'asobola okumala ennaku nga ziizo 3-2 oba n'omwezi tetumanya bw'aba yatambudde ebbanga kiri anaamalayo ndekitegeeza bw'atambula alwireyo ddala bw'atyo nti ye kono nti ngenda mulinda kati ng'agamba nti ne wana bamazeemu akamulambo ojja kubeera wano kwendi nja kubeerawo lumu nno ebiseera ebisinga zibeera bazibuukinze kati ng'asooka abuuza ekitegeeza bulijjo wooteeri ekola kirabika baali bamulimba nti wooteeri tekola kati agamba ekitegeeza bulijjo wooteeri ekola njagala olabe kati mbulumu badde bagibuukinze roodi yabaga abajjani buukinge ono omwami si kasitoma aze anoonya manager wabula olugezigezi luli mu jjiya kati ng'abagamba n'ebyokulya bamufunire ebyokulya ate si waakusasula ekyali ntandikwa firimu egenda maaso nagambye okuva Movies Productions natenga bulijjo oli ku Elsraj Films Uganda ate nga nagambye VJM official okuleka nti bakutuusako firimu yaffe eno mulimi olugyogererwawo tutandika butandise no sagale kendo gisubwa don't forget to share subscribe comment etandika butandisi nagambye tuli mu kibuga Kampala nsi yaffe Uganda entandikwa firimu egenda maaso kakati musajja mukulu kye yakolanga ajja apoyeramu erudda apoyemu akati abaali wano apoyemu waliwo konkona agenda okuzza amaaso abadde apoyemu oto tubale tumukutte adde engulu kyava jjazuukuke oba ataani akonkona ekyali ntandikwa firimu egenda maaso jjukira badde yakoze wooda bamuleetere ebyokulya kakati kyana kiwala nga kijja kibireeta kati nga mugasebo nti ebyokulya bubi bino bye baŋŋambye ndeete ng'enigwe lwaki ye gw'olina bireeta namugasebo banziziza musango nsonyiibwe kati nga mugalengera bw'oyambadde okuluutya baakukulira wa tebaakukuza baakulunda bulunzi laba amaviiri oli muntu gwe kikazi kyattu byakiggwako nekitunula butunuzi kikole ki kyakikola kimu kyakwetonda bakasitoma abasinga mu hoteeri baba n'engezigezi kati yakibuuza oba n'okunaaba kinaaba kwe kwewunyako kiwulira oba kiwunya akibuuzisa oba kinaaba kikazi kyattu nga kitambula kyeyongereyo baweereza kubula kumala gatambula n'ekirala kati ng'amugasooka amuyitireyo omuwala w'oku reception loodi alina olugezigezi ne bw'atunula bw'ati ensi ebanga gwewunyirira Katonda wange omanya abantu olugezigezi tebabeera bangu tebatambalika
tugenda maaso nage kano kagenda kubaka bitundu muko era tulaba episode yake esokera ddala wabula wano tujja kubanga tulaba bbiri nangamba mpunyanga kakati sebo ngadde ebbali ng'asooka ategeeza mune nti omanyi omusajja bw'akimazeeko omusajja gwe ntwalidde ebyokulya omusajja amugambye embunna abunya kati mukazi watu yavayo kimusobedde lwaki omusajja ngamba mbu siri supposed nakuba nti ntuukana n'embeera emutwalira ebyokulya lwaki omusajja ono yandibadde agamba nti mpunya n'agamba noga nti enviiri zange simanyi amugambe mbu awunya n'agamba sebe agambe nogamba ogende omulabe kirabika bw'amala ovumanza zaako ggwe kati ng'amuga ogenda ku kibabi yitawo ogende ku kikaliriro kwe kuyitawo agenda alaba omusajja kikyagamba bafunye omusajja naye ono omusajja si mwangu kati loodi nze nabadde mmanyi n'ebyokulya tagenda kubirya naye alabika asazeewo abire kati ng'asooka abikkula bulungi nnyo ebyokulya bye bamuleetedde firimu egenda maaso munnange agenda maaso ali wano nage bamuyita Kwezra Destiny ageeka ali kakyayi ali wano ali mu kwesaafiisa ali mu luumu ye azze anoonya ssebo manager n'agaba mufunire luumu takyekinze ini wadde okumuggyako kinaye ye agambye ali waawu munaye ng'agenda maaso afuna byakulya agenda maaso bw'anywa kakyayi ali mu kasengeke njagala weetegereze kakati aba akyanywa ogenda okulya ng'aliwo akonkona kati kumba ono mu kumutumya wuunaze ng'amugandi bangambye nkuyitako ono nti bwe kiri kati ng'asooka amugamba nti ebyokulya mbirabye n'amugandi nze saagadala abantu kumala gandetera byakulya owulidde lwaki sigwa obireese kati ng'amugamba bwe balala babireeta tebiriibwa kati mbu ye bw'abitunulira ng'alaba bye babireese mbu n'emmeeme beemusinduukire bamusuula emmeeme kirinamu olugezigezi ng'amugandi kasita olidde n'amuganda naye gwe naawe ngenda okutuma ebyokulya oluusi mba njagala njogereko naawe naye n'osindikira abalala bekitegeera mu ngeri efaanako bwetyo kiki kyoyagala okutegeeza n'amugamba gwe tomanyi nti ebimu ku bisinga okundeeta wano lwakubeera ggwe kakati nno omwami ono alabika waawo bamumanyi atera okujjawo n'ebimu bamukyayisa lugezigezi kati ng'amugamba okubeerawo okwo ono n'ayogera naye ateekwa ekitangala mu bulamu bwe owulidde n'agamba n'ekikumpisiza okusingira ddala singa abeerawo omuntu yenna abanoonya mugambe tonnandaba singa abaawo omuntu yenna nga ajja abuuza erinnya lyange mugambe tonnandabako ono nti kale omuwala ali mu mukuba manda amwagala era mbw ateeka ekitangala mu bulamu bwe n'ekirala n'amugaa singa abaawo abanoonya bagambe siriiwo naye toddamu kunsindikira byakulya nze njagala gwe oba obireeta kuba bw'obireeta mpulira bulungi kibyongeramu n'okumpoomera kaakati nno tuba tuli awo nga waliwo omuzuyi ogujja abajja ku reception n'abakugu alengera maama tukusanyukidde weetegereze ono gwe bayita Jesse oba Nakintu Christine Nessa kati yajja anoonya Sekamaanya wangi nti sinnamulabako nti omwami wange tannabeerako wano kaakati azze anoonya bbaawe nyabo n'amugamba saagala bintu byakumbuzaabuza nti manyi bulungi nnyo Sekamaanya ali wano ate singa ogezaako okweteeka mu mbeera ey'olukwesesa okulunga olugezigezi toyagala kumbuulira nze nkimanya ali wano bw'aba taliiwo tannatuuka butuusi kanfune wentuula mu mulinde agambye nti waba taliiwo tannatuuka butuusi kati nga gy'afuna w'atuula asobole omulinda ono nno naye olugezigezi akulunga lungi kati sebo yakusooka kukwata ku ntebe alabo baziddugala nage bamuyita Nakintu Vanessa Christine tulaba blood paper eminate nga bulijjo nze nkuweereza kaakati nno munange mukuva eyo efirimu egenda mu maaso njagala bwetegereze musajja mukulu wuuno ali wano
ava kwetereza terezaako kakati aba kwetereza ono wayingirira kati ng'amugaa nti mukazi wazze akunoonya anoonya nkugambye waba wajjanga njagala gamba nti siriiwo nze era mugambye toliiwo naye maama omukazi aboggoka alinga malebe nze omukazi oyantama bannange namudduseeko ewaka mukazi ancunya nkola ebikolobero bingi omukazi oba kiki kati neera nekwese nenanoonyeza kati yagambye ajja anoonya Jesoni kumba alabika adduse mukazi w'ewaka era ng'agamba nti ekyamuleese wano kuliraana muntu gw'ayagala kubanga omuwala ono buli wabeera kumpi naye awulira essanyu kati ate ekikazi kikyo kizze kimulondola kigambe siriiwo ogenda okifubutulekolwa kyonna ky'osobola okigobe n'omugamba mugobe agende saagala mukazi kummalako mirembe nze gw'olaba mukazi ajja kuntulugunya nnyo saa bintu byakuntulugunya owulidde firimu egenda mu maaso weetegereze munnange kati ng'amuganize ngenze ku bye mbadde nkola ng'amuga nti beera bulungi mwebyammwe sijja bisobola omukazi ali eri amulinze ono naye ali eno sebagamba nti ekijja kijje kati kumbe katudde wano naye omanyi omukazi omuyombi omulabira mu mpumi mu maaso kati ono naye ng'ajja akole nga bwe bamugambe jjukira omusajja amuwanyi nti naamwagala era ekikazi kyamutama oba kirimu n'obulogo tamanyi kati ono naye ng'ajja nnyabo munnange oli bulungi bamugambye ayiye amagezi agamugoba kati bw'avudde eri ng'ajja nti ndi bulungi obadde ogamba ki munnange mbadde nze kulaba oba enjala tekuluma eno mbadde ngamba wooteri wano osanze ndya kati oba tonnafuna ku kyakunywa yamugaba oba tonnafuna ku kyakunywa kwenti obwedda wandabye nga nakyenywa kati mbadde ngamba munnange omukazi alabika obulungi nga ggwe ebiseera ebisinga enjala ebayisa bubi lwaki tozzeeyo ewaka oba nobaako kyotukosawo ng'eminwe ng'egyo kade bamugamba otukosa emimwa yawulira nga bamuvuma kati kumba ono amutankulira olutala asobole okwetamwa ave wano kati ng'asooka mbuza nigwe wandeese ono gwazannyirako tamumanyi nagamba obanga ozannyira ku bakazi ab'empumi beegendereze abakazi ab'empumi beera mwegendereza ku bo kati ng'amugamba nti ssebo si ggwe wandeese bw'otunula wano nakugambye nti nnoonya kwe nti nnoonya Ssekamaanya wano omulabyewo nanti munne nange nakunyonyo tombuulira sirika nakugambye wano sigenda kuvaawo ssebo nina information amala okundaga nti Ssekamaanya yabadde ajja wano kati saagala onnimberimbe weetegereze njagala olabe I am not busy. Kagwake, ketonye, kabuzibe. Ssekamaanya oba tomesa wano, I am not leaving this place at any minute. Ate enjala, eri enjala njadde linyigiriza. Era bulungi, oba bujjawa. Badde sikunji akati nga mukwano gwo oli alina enviri empanvu n'ebirevulevu yazze dda wano ng'akunoonya yatutte room n'agamba badde bakibuukize tugikansolinge out ye yazzaawo nga yeekalakaasa akunoonya n'agamba tagenda vaawo paka ng'okomyewo nze simanyi oba ngenda kusobola yakatumya ebyokulya anywedde abwegedde naye suubira nti oba agenda tusasula mukambwe omuzibu ayagala ggwe nze abantu omunnange simanyi oba n'okusasula agenda asasula tugenda balansi nga tutya ebitabo era yanguwa okuma wano okwasaganya abantu kuba nze sigenda basobola nange nze wano wagenda kunnema wannemeredde omusajja mukambwe omusajja atuma tekimana kye tumufunyeemu bintu bikalubye wano kale byebyo munnange Wanje ku reception olinawo abagenyi naye ate toliiwo
Ate nina nti abagenyi ku reception nga nayiseewo Nakayima. Nakayima ali mu kwoza ebyenda by'ekyenkya. Omwana oyo yakeetala yeetala ebintu by'ekyekyala byebyoza kati. Kampitireyo ndabe. Sokolindeko gwe. Ya tukyagenda maaso ne firimu yaffe. Owamalevu. Kaakati ono yakubira mukama waabwe essimu n'amutegeeza nti ekiri wano kirala nnyo. N'amugaanisa okutambuza amaaso. Omusajja mu kisenge ye yalemeddeyo. Naye ekiriwo yadduse waka. Mu kudduka ewaka mukazi we najja ng'amuwondera. Kati ng'ono amumulaga nti wuuli oba omusajja yadduse omanye ennaku zino abakazi tebakyanuba basajja be banoba. Kati ng'amugamba omulaba oyo omukazi atudde awo w'ekiwiigi ekibi. Oyo alina ekiwiigi kimulinga obugoogwa nti oyo. Amaaso manene. Omukazi amaaso gamutunguse enjala emuluma atuuyanye obukowekowe bumugudde kyokka taseguka tavaawo. Wuyo ali awo mugambyeko neyeekalakaasa abakazi bazibu. Era nasirise munnange ng'ate ŋŋambe ki. Omusajja aŋŋambye omukazi ŋŋende mugobe omukazi mugobye alemeddewo. Kati kumbe n'ono naye ali eno alingiza. Aba ali awo ng'ono akomyewo. Ng'amuga nti nze ebintu byammwe sijja bisobola. Kikyate. Nedda nze mukazi wo nza nnemye. Mukazi we ali wali alemeddewo tumuga agenda tagenda ali awo atuuyanidde awo. Lwaki muleka okutuuyana? Omukazi agambye ayagala gwe tagenda kuvaawo n'okulwana asobola. N'amugamu negenda otegeeze mukazi we ekyokukola muve wano. Tetwagala kuteeka wano mbeera nsasagge kubanga eno jjukira wooteri eyingiza abantu bangi. Abantu abayingira bayinza okutandika okulira ne balya ne sicuwa. Kale bannange ebintu ebyo banayinza kyova olaba simanyi na kumanya. Nze mbeera eno nizanize kuba mirembe gyange undi tonkwatako. Ngenda okwate ku mukazi wo. N'amuga mukazi we ali eri genda omulabe enjala ejja muttira wali obwedda ali awo tavaawo. Nze sigenda kumuwa mmere kwawo n'omuwa emmere tajja kuvaawo. Temumuwa mmere mumumme emmere. N'amuganze togenda kuddamu kuntuma. Kwate ekkubo ogende olabe mukazi wo. Nze omukazi gw'oyita na mukazi wange simwagala omukazi oyo. Omukazi oyo nze yantamira ddala ogamba otya nti yakutama ate nga yakwagala. Ekikazi kirogo kineesibyeko bannange oba ekyana kikazi kyakula kiti ekyo owulidde nayagala abaana ne kibanyima embuto ziviiramu kumukumu kiringa ekinywa eddagala ly'amayembe. Nze simayina kye nina kukola mukazi oyo kumwejjako. Omukazi yantama ndi wano omusajja omukulu nina n'ebirevu naye siina mwana. Omukazi oyo atazaala lwaki aneesibako omugobe onzaalire bambi okitegeera. N'amugaa ssebo nina ebyokukola tonteeka mu katemba wammwe. Yamugaa tonteeka mu katemba wammwe. Vaako. Ali mu kuwaaniriza mbono gwayagala. Bannaye embonyeebonye. Ekikazi kyekirogo kyekinnemerako kyeki. Nze simayina kyakkola. Kati kiikino. Ekikazi kiikino. Weetegereze. Efirimu egenda maaso. Kati ssebo yakuba essimu ng'omusajja tagikwata. Yakuba essimu ng'omusajja tagikwata. Sekamanya yeefudde sirias kumbe Sekamanya ali munda. Sekamanya ali munda. Sekamanya onjagaza ki? Sekamanya lwaki weefudde kye baawalula? Sekamanya lwaki weefudde ekirala? Weetegereze firimu. Yeefudde ekirala Sekamanya. Okay. Ono omukazi si mwangu. Kaakati munnange aba ali ku ssimu. Kati ogenda okwetegereza aba ali wano. Gwe jangu gwe baavumye enkwawa abadde ayitawo ne bamuyita. Efirimu egenda mu maaso. Kikazi kyattu ne kijja. Kati ng'asooka mbuuza gwani. Kati ng'amuga nti yenze Germany. Ye Shelhan Germany ageeka. Kati ng'amuga nti ye gwe Sheri Germany. Kati abadde amuyise Germany Shepherd.
ate nga German Shepherd ebambwa kati ng'asooka mbuzi okola wano nti ye omazeewo bbanga ki anti tugenda mu myezi nga 6 ekitegeeza mupya kati nga mugane omwami gwe nnoonya wuuyo omumanyi Sekamaanya omwami bamuyita Sekamaanya simumanyi omumanyi tomumanyi kati mumanyi simumanyi mwanyani bamuyita ani oyo ye Sekamaanya mubwati ono naye mumanyi simutegeera bulungi ono waliwo ekizibu ekiri ku mukyalo ono ekifaananyi tomanyi omusajja mulaba yeefaananyiriza naye oba mumanyi simumanyi naye bagyali ne taliyo gwe nnyabo ku byombi ekituufu kyekiriwa ku byombi ekituufu kyekiriwa semamulaba gwe ulira bwentulinga bulungi mufaananyi kati ng'amugamba simanyi wondabako amatu mpita pusi wamulabyeko ng'amugamba njagala ombuli oba Sekamanya wamulabyeko oba nedda manyija mumanyi gyali oba mulumu naye simumanyi si yeye era awo mumanyi jjukira munne waakyo yakigambe nti omukazi oli anoonya bbaawe kati ono omukazi oba omuwala ono naye omutima guli kungulu guli ku bikukuju bamukangamu katono n'atamwattama n'atandika okwogera ebigambo ebitakwatagana kati awoza mumanyi ate simumanyi kati kumba ono wuuno jjukira yalinga wali mahoteli receptionist ono bali mu mukazaakaza waali taliiwo waali taliiwo waali ekituufu otegeeza ki taliiwo ebyaddala ono agenda okwetegereza sooka olindeko ki kino kye tulaba gwen ne basooka bamuyita misinde okola ki omukazi oyo gatta mboozi ki naye tewali mboozi okakasa omukazi oyo kiki ogatta naye omukazi mbadde ngenda nga ndi mu byange nampita amubuuzizza ku mwami we omwami gw'omutereka sagambye nti omukazi oyo baawe yadduse nti omukazi mulogo omusajja yadduse wako omukazi aleme muloga ate kati gw'oliwo naye nze nange mugambye taliiwo ono naye alabika waya yazireka mu zzaaliro n'amugaa kati naye gwe njagala nkubuuze kiki omugamba ekyaddala bw'abadde anaatera omugamba olina kubanga okwasaganya mirimu n'amugaa lwaki tokola mirimu egyakuleeta wano n'abantu abazibu lwaki oba ogenda maaso n'okunywa buli omu yenna gw'osanze nkugambye mbadde ngenda omukazi nampita nange mbadde sibiriiko okimanyi nti omukazi oyo mulogo yaloze omusajja kati mbadde simanyi nti mulogo kati nga mbuza baali bakulozeeko mbu baamuloga mbu baamulogamuko naye kati yatereera waya bazikwatamu ne bazita oluvannyuma anti ovudde ku mirimu gyo kati ng'amugamba okuddamu okulaba ng'ovudde ku mirimu egyakuleeta wano omala googera na buli omu oli omukazi alina ebizibu bye toddamu mweriraanya oyagala kutuleetera bizibu ayina kasunguyira kati omukazi nange namulabye alimu akasunguyira alimu ki anti byebyo byenkugamba mukazi mulogo towulire emputu ekulinga emputu wabaki what's wrong with the songers omukazi gwe bamugamba yuuyo bakumirimu gyo kati ng'amuga nti genda okole by'oteekeddwa okukola totumalaako mirembe ojja tuleetera obuzibu kyava ayitawo bamumugobyeko kumbe nono naye no bamukutta awalaba kati agenda okulira akasunguyira kalinnye abulira ayagala kwabika ono wuuno tugenda mu maaso ne firimu n'abaziimuula nono naye baaba nekiniigina nga kidda muli kati muna ekyaniigina kidda muli noono teyali mubi ng'agamba nti nina okugoberera kati kyendabye okufuna kye neetaaga nteekeddwa obbaketta ndabe bwe muva wano muba muddawa
munnange ng'amugoberera. Ono nga tagenda munda, ayingidde wooteri munda. Tugenda maaso ne firimu, njagala weetegereze firimu yeeno. Kiniigiina kikiri kitambula kyambuka kiniigiina. Kitambula kiniigiina. Efirimu egenda maaso, weetegereze tunuulira. Omukazi ono okumanya waakalaaca nga tamugoberera. Omukazi kituufu mulogo oba yadduka mu magye. Kino kitambula era nga bw'omanya emikebe kigenda tekimanyi nti waliwo abakigoberera. Ono musajja mukulu ali eno ali ku ssimu anyiga. Aba ali awo ate ono akyakonkona. Kati ssebo nakyo nga kimugamba mbadde nkulowoozaako nekijja kimulabeko. Ate ono teyakigambye mbw akyagala. Kati okubula yakigambye mbw akyagala. Kati nakyo mbu omutima gwatandise okukyukira ddala. Kumbe ladies and gentlemen, oba omutima gwakyusa oba tegunnakyuka, waliwo anoonya bbaawe. Bamuganye omumubuulira ate nga ye akakasa ali wano. Kati bano bali eno batandise okwewaana. Kino ekikazi okuva ono omusajja we yakigamba mbu simanyi ye ekimuleeta wano lwakuba kyo era ayagala nnyo kiraba. Mbwawulira ne kiri yakikooba kikazi kyembwa ayagala kuwasa ono. Kati kirabika kitandise oggwa amatu. Kati kumbe ono ajja awulira buli luumu. Agenda okuwulira eno miranga kigino. Bano waliwo mbuzi zikutudde. Firimu egenda maaso, bali mu kafubo. Kati amugana naye mpa ku kahaaga, amuwa kahaaga. Ono awuliriza agenda wangi bali mu bwama, agenda okuggulawo yabasanga bali mu kafuba. Nagambye tulaba episode 2 katugenda kuleka ntulabirawo ey'okubiri ssaawa eno. Nagambe natenga bulijjo. It's all about VJM Production Uganda. Oli ku VJM official YouTube channel yo, towerabira okusubscribinga ate tube nga tukutuusaako ebirala bingi. Evudde mu Strange House Productions, tubaagala nnyo. Big up everybody. Twolekera episode 2 ssaawa yi. Blood on the paper, tears on the line, money in a suitcase, shaking in their hands. They prayed for shortcuts, now they can't sleep. Jason said, come on, young, rich in secrets, broken peace. Yes, okay, tugenda maaso yesayo kutandika twolekede episode 2 a Strange House Productions. Intandikwa firimu egenda maaso netenga bulijjo. Nagambye okuva mu Emis Productions Uganda batugamba nti mwana muwala Banji Shalihan kwotadde ne Kwezera Destiny, bagamba Nakintu Vanessa ekyali kunyanjula firimu egenda maaso nate Namakula Ashley nga tugenda mulako mu sinema. Tukilize Ashraf nga ne kulundi guno akomye. Tulaba Blood Paper akawogo ye firimu gye tulaba Blood Paper akawogo. Twolekede episode 2 Rich in Secrets. Nakintu Vanessa yakuyiyiza olugero era nga Elsraj editor firimu egenda maaso nagambye tulaba episode 2 eno ya bitundumu. Ne tujja kuba tulaba episode 2 omulundi gumu wano ku VJM official. Tugenda maaso. Kaakatujjukira ludda bwe tukomye ng'emberebezi erabika obudde buzze ku bunnaabwo. Tukomye okulaba ng'obudde bulabika buzze ku bunnaabwo. Kaakati ke kaseera. Gwe nnyabo obadde weebuzaabuza wano, obwedda bwebuzaabuza mbu simanyi tomanyi musajja ali, kumbe omukwese gwe toyogera. Gwe nnyabo mwabadde mwateesezzaaki? Laba ono alinga atunudde mu nkata giwunye. Ono talina musango. Ngenda kati kuba gwe ono omukazi bano bwe bayita balubalala. Obamanyi bali eri balubalala bano abafuuyisa mu bucupa oba cutex osirika ovanga ku mukazi asirisa omusajja. Ngenda kukuba alina kutegereddewo. Kino kyadduka kikaaba kitegedde.
babadde bakakibwe weetayo empeweeta 2 ne giwunya. Kakati no sobo noono naye soko gye ebintu tobyonoona. Kati nga tamutuuza wansi omanyise kamanya naye tagenda. Kati nga mugamba olaba nagenza okujano nga nina kyembala. Ensonga ze twayogerako ez'akawogo zendiko. Oyagala kukola kiggwe si kwesiga. Balina ensonga zaabwe ez'akawogo. Ffenna tumanya akawogo ziba ssente. Oli aba alina ddiiru gy'abala. Kati ng'amugamba nti abadde alina kyali mu kubala naye ng'akibalira mu muwala ono. Ngamba sanze mwegudde mu kafuba anti olwonna ndi mu kusumulula. Kati lwaki tewangambye byonna nti olina pulaani gy'obala okusinga okujja okuneekweka n'onziruka? Omuntu oba olina pulaani gy'obala ogibuulirako munno ono yadduse buddusi. Kakati okwagala omuwala oli agamba alina pulaani gy'abala kubanga omuwala oli yayinza okubatuusa mu byama bya Jason. Baagala byama bya Jason. Jason alayika alina kyamukweka ate nga mukwano gwe. Kati ng'asooka akinyonnyola omukyala agamba nti Jason alabika ayagala kubalyako kawogo kubanga wooteri yali yamugamba dda Jason mbu tekola. Kati information gwalina okudiginga out of this girl kyova olaba alina kuyita mu mbeera yakwefuula amwagala. Kati ono abadde amanyi baamuliddemu olukwe. Ekitegeeza tokyagala ekikazi nti sikyagala. Kati omanyi kyogenda okukola. Kati ono yennyini yamuwa engeri gy'agenda maaso n'okikwasaganyamu. Yamugamba nti bw'okiba kinyiizizza gwe genda maaso obe ng'okisanga okyetondere. Naye togeza n'oleeta ensonga oba endali zonna toleeta endali n'embaliga mu nsonga ya muwogo kwe ndi sireeta. Gwe genda osooka okyetondere ekiwala. Kaakati nno kino kiri eno kisambattuka kibadde omulenzi akimaze okiteeka mu kalayi kiyidde. Kaakati neekiriwo omulenzi eyakijiisizza gwe kiwulira nga n'okkaabira kati kyagala kuyiga kkaaba. Kikino kiri mu kwekyanga. Omusajja ne mukazi balayika balina kye babala. Ate nga bakibala ku Jason ataliiwo ate ng'ono yalina okubatuusa ku ttooki ku lyengedde. Kati kiri wano kyekyanze. Musajja n'agamba akwagala takuliiko. Kati ate omukazi wuyo naye yeereese. Bye biki ebyo? Kuba abasajja baagala ki? Wulira. Nakubera mukazi omu. Wuyo. Kati ssebo. Ennaku emutta. Omusajja naye ate atandise omwagala. Atandise okukolima mbu it will end in tears. Katuba tuli awo nga Ssekamaanya. Walinawo ofubutuse bufubutusi. Ne naawe omukazi omumanyi nagaye mukazi mulogo. Kati bw'ajjeewo ekino ekiwala ng'awaayiriza mukazi we ng'alyoka amukonjera ebigambo biyitirivu nnyo. Wabula omwami ono bw'aba n'omuwala ono yeeyisa ng'ali mukwano ogwa ddala. Kyokka ate agambye mukazi we nti kino ekikazi alina kyakibalako era takyagalira ddala. Yazze wano kubala kawogo akwate kubadde ewaka. Kakati omukazi obuyinja kuli n'amugamba nti omukazi oli eri yenna yena ssebo oli mumuwa buyinja bwazze n'otya. Kati n'ono n'amufukaamirira. Abasajja bazibu teweesiganga kigambo kiva ku lulimi lwa musajja yenna naddala ng'akulaga ali mu mukwano. Kati ssebo sibalesse mwembi mu lumu ogamba tomwagala. Kati nga kitandika nakyo okububa nti bwe nvuddeyo ng'oluddeyo nnyo okujja. Ng'amugamba nti omukazi abadde akyannyombesa. Mbadde nina omukakkanya mbe nga mukakkanya atuviire. Owulidde? Njagala okumanya nti gwe ye muntu gwe njagala. Owulidde? Kati ng'amugamba nti ku bulungi bw'oliko toyina gw'oyinza bugeraageranyaako. Bamuyita Namakula Ashley original names. Abiganye. Akimatizza mbu kyo kyokka kyayagala. Ssebo wangambye agagambo go. Nempulira nga saagala gakkiriza naye omutima gwange engeri gye guli mugonvu n'oguzannyisa kati oyagala gumenya. Kono ndi siri mu pulaani ya kumenya mutima gwoba ki. Namugamba Ashley. Namugamba byegamba ge mazima. Namugamba sinza geraageranya mukazi oli ku ggwe. Nvaako. Ngenda kola kyonna. Ng'amugamba nti ngenda kukola ekisoboka kyonna. Omukazi oyo nkakase nti agenda. Mugobe agende. Kyowulira. N'amugamba omutima gwe kye gwogera n'ogwange kye gwogera kati. N'amugamba ebigambo bye n'adde etandise obbikkiriza naye kaakati omukazi kaatandise obbiyingira mu mpulira nkooye. Kyonna ekisoboka. Kati ng'amugamba nti ngenze mugoba.
yamugayo omukazi agenda gwe weesigenze tagenda kubeerawo kati ng'akisuubiza agenda kugoba omukazi agende nesaagala ebyo olaba omukazi gwe bakwanye ku makya g'olwaliro bugenda okuziba nga atandika n'okukola ebbuba omulaba simanyi oyinza okugamba baali bamukwana dda ebintu by'abakazi bizibu nze nagamba omusanga agenda Masaka naye obudde buba buzibye nga waliwo emmotoka ezidde emitiyana ng'akwata eryo kati ono wuuno baamulese wano ne bamufumba ne bamugaa nti gwe beera awo tugende tufumbe oli ajje ensonga ze tuliko za kawogo efirimu egenda maaso kati ali wano alinda kati aba ali awo genda okwetegereza nga musajja mukulu akomyewo kati nga mugamba mazo kimatiza akikubye siyansa alesembu akimatiza nga mugamba nkiteredde mu layini okay ekyo kizaamu amaanyi kati yakakkanye dda nalwewuuba yakakkanye dda ategedde kati nga mugamba usinga wambuulidde byonna nemba nga manyi ddiiru nga bwetambula nenvudde waka nga ndi mubweraliikirivu manyi onziruseeko munnange nentandika n'okuwulira nga njagala ntandise okutendewalirwa kate ebigambo mbyogere ayina ebyama byamanyi opatikana kulabanga namugaa nkimanyi munnange opatikana tube nga tuba bulungi n'omusajja gwe nina naawe omulaba musajja mubalagavu abasajja ababalagavu bababba kati sebo kimugambye nti ntidde kata n'ebyama mbyogere ekitegeeza ayina ebyama njagala olabe kati ng'amugaa nti ogenda kukwata ekkubo goddeyo waka nze njagala mbeere wano nswame Jasoni mpaka waanaakomawo njagala tugende okuva wano ng'ensonga zonna nzikwasaganyiza wabula gwe ogenda genda eka ojja kukwata ekkubo olunaku olw'enkyo ndeetere ku ngoye kwono nti kale kubanga teyazze na ngoye munnange akaseera katambula kakati enkeera mwana muwala ali wano ali ku mirimu gye nate nga bulijjo katuba tuliyo nga musajja mukulu ajja ayingirawo musajja mukulu ng'ayingira ono gwe bayita kwikiriza Ashraf Original Names kati bw'ayingirawo obayo ogamba kikweni gyendi oli otya nkwendi emirimu gigenda gitya kati nga muga emirimu tegibadde bubi era buli kimu kitambula bulungi kwenti okay kati ng'abuuza ekifo kiri kyakwendi kirina ttabu kati ng'asooka mbuuza oba byaleka tebaterezezza yaleka amugambye pool table oba bagitereeza nkwendi bagitereezezza era ne bwe wali ogambye balongoose eri mu gardens balongoosaayo kati nga muga isimu gye wankubidde ono omusajja engeri gye yazzeemu nga bwe waŋŋambye akyali wano yalemeddewo ebyaddala kuba nadde nina ebirimu kunsumbuwa nesitwala kubuuze budde kubuuza bimala byalibadde bitambula kati ng'amuga ebintu tebyandibadde bubi naye munnange ne mukazi we yamaze najja wano naye n'atumalako emirembe mukazi namalako emirembe ekintu ekyo kyantawaanyirizaamuko ddala gamba yagala kulaba kati omusajja gy'ali era yazze ng'agamba nti gwe yeetaaga okwogera naye yaganye okuva wano yalemedde mu kisenge ruumu gye namuwadde waliwo ne kasitoma yabadde agibuukinze ssebo roodi n'agamba tujani buukinge kati ng'amugamba ne mukyala we gy'ali mu ruumu kwendi nedda namugambye takkiriza mukyala ng'amugamba nti ssebo twamuganye mukyala we okusula wanira teyasuzeewo jjukira bino byayogera nsonga za mutima kubanga omukazi okusula wano wandibaddewo okulabika nga omuntu tatereera kati ng'amugamba nti kale genda omugamba ajja nsinkane mu yafeesi munnange ng'amugamba nti genda omugamba ajja nsange mu yafeesi tugenda maaso naggayi tuli ku episode ya 2 tugenda kuba tukutuusangako firimu eno mpola mpola nate mu bitundu kati musajja mukulu ali eno akyebase kuva gye we yasiibudde omukazi ye tannavaayo ali eno awujjadde efirimu egenda mu maaso kati aba akyawujjadde agenda okulya nga waliwo akunkuna kyava amugamba jangu kati kumbe kimazale kizze
kino ki receptionist kati nga tekyetuuza kati nga mbuuza basuze otya nasuze bulungi nengumbuuza nga abayombye kati nkubuuza na bukambi wano waliwo ekyokwogerako kati nga mugamba nti gwe tokimanyi nti wujja gye ndi mba musanyufu nsebo nakulese ne mukazi wo nga nze nzija nsanyusa olwo nga nakulese ne mukazi olwo bisanyusa ereka naawuli namugambye agende namugobye nakusuubiza ekigambo kyange ngenda mugoba era ne mugoba owulidde lwakubeera yalimye n'agamba ayinza okudda leero naye saagala dde owulira omwami ono bwe yeeyogeza kati ngaamuga ekituufu ye osuddiya nnyo ensekaze kama bwe kame kati ngaamuga nti oli tomufaako omutwe akulumya gwa bwereere gwe njagala omutuufu ye ggwe oli muveeko kati no ngaamuganze sizze kwogera ku nsonga za mukwano ensonga ezindeese endala ensonga ezimuleese za Jasoni azze amugambye nti genda omuyita oyo musange mu yafeesi twogere kati ngaamuga nti mbadde manyi wenna amala byonna wekye tufunayo akale ne tunyumyamu nga kati nga bwozze naye nga tekikuleese bya bizinesi oba tewali nsonga ndala ekuleese okujja ku nsi n'otulako awo nange ne ntulako ono ne nkugamba ebigambo byange nga bw'owulira ng'amugamba nti Jasoni azze ayagala kukulaba mbadde manyi ensonga eyakuleese era genda mu yafeesi kati kuba alina ebyokukwasaganya bingi kweni kale ngenda genda mulabe naye nze mbadde ngamba sigala tunyumyemuko ng'amugamba ekyokwogerako kyekiriwa gwe genda maaso be nga weetegeka ogenda olaba omusajja nze wendi siina gyendaga kyefuula n'ekitabiriiko naye nga kirabika kibiriko amugaye nti ojja kuba ondaba efirimu egenda maaso njagala olabe wabula kimama kino kakati musajja mukulu nga gyayitawo munnange ayingira mu yafeesi ye gyakwasaganyiza emirimu gye nage bamuyita kwikiriza wetegereze firimu kwikirize Ashraf amaze ennaku tali wano amaze ennaku nga wano wo taliiwo munnange ng'agenda maaso asooke yeetegereza ebintu bigenda bitya aba ali wano nga musajja mukulu ayingiddewo mwana kyali wange sitori ki kani ngamuga ebintu bigenda bitya ngamuga Jason tewaliwo kigenda bulungi namuga Jason ennaku ennuma kuba kakati Jason wafuuse muyiribi odduka emisinde mingi Jason tokwasika Jason lwesikulaba munange enfuna ebinnuma Jason saba woteri ekola wangamba woteri tekola namuga nesokolindeko embeera egenda maaso toyina n'ekimu kyewalabye kiki kyesiraba ndaba bwavu bwokka sente zewezibika bwotazimpa weerabidde okuteesa kw'ensonga zino oluberiberi kwa byonna balina endagaano gye byakola kakati no wooteeri eno balayika bwe bagiryamu akasente bayogeranga be bannannyini oli alinga manager ate nga be bannannyini wuliriza wooteeri eno weesuubirwamu akawogo k'amaanyi waliwo endagaano eyakolebwa n'amugamba naye bino byonna ogenda maaso g'oli ku kimu kya ssente weerabidde nti ssente okuzifuna ku wooteeri guno waliwo ebirina okusooka okukolebwa okimanyi nti gwe nga bwe twava nawe eri mu kyalo sisobola kukulya mu lukwe naye bw'otandika okwogera ebigambo ebifaanana okulya olukwe munnange obanga ataneesigira ku ddala nyagala osooka ombulira ekyokulyamu olukwe ludda wa gy'okijje
lwaki ogenda maaso n'okuleka nti olaga nti onneesiga obukyayi bw'oyagala okulembeza? Ensonga zino yegwe muntu gwe neesiga era yegwe muntu gwe njagala ogenda maaso n'okuleka nti buli kimu gwe neesiga. Nedda ssebo n'amugaa nti olina by'oyagala okwerabira. Ng'amugamba nti ensonga zino nali manyi nti ozitegeera bulungi. Owulidde? N'amugamba nti waliwo ebintu ebitannaba kutereera ebibanja okutereeza tulyoke tutandika okulya akawogo simaatiri. Akawogo baali baakabala wooteeri eno okubanga bagifunamu. Balina kye baabala bombi. Ekibuzo kiri nti baabala ki? N'agamba nti ensonga zino zonna gye ziva emabega ez'akawogo siyinza kuleka nti nkubbinkana. N'amugamba naye olinga eyeerabidde obuvunaanyizibwa obwatuweebwa. Akawogo tukalina tugezaako katereeza naye waliwo ebitubanja. Ebyo nga tebinnatereera tosuubira nti akawogo kayinza obaawo ekikolebwa. Owulidde? Wooteeri ke kawogo naye waliwo ebibanja akawogo okutereera. Ekibuzo kiri nti biki? N'abavubuka bano engeri gye batunulamu ssente ezikola wooteeri eno baazijjawa? Njagala weetegereze. Kati ng'amugamba njagala osooka okwate ekkubo dde waka. Ensonga zino nsooke ntereeze. Kati oyagala kungoba ng'era bwe mmaze ebbanga nga sikulaba. Ssebo osigale wano ssente ng'ossa mu nsawo. Nedda ssebo, njagala okuva na leero kumanya wooteeri bw'eba ekoze ssente mmeka ezifikka ze tulina okugabana. Tulina okugabana amagoba. Kati nno ng'amugamba nti ebintu bino wona obireetamu omululu. Nze ndaba oli ositudde omululu gw'otaalina kuva mu kyalo. Byonna by'oteekeddwa okukola ogenda bikola ndi wano. Byonna by'oteekeddwa okukola ogenda bikola ndi wano. Nze nkubuulidde. Yamugamba sirina gye ndaga. Efirimu egenda maaso. Yagamba talina gy'alaga. Weetegereze tunuulira. Kaakati nno tuba tuli awo nga waliwo ate ayingiddewo omulala. Nyabo gyebale. Oba osibye otya leero? Ng'amugamba nsibye bulungi sirina ttabu ate ggwe. Ng'amugamba naye nsibyeyo. Kati ng'amugamba ekiyinza esindize nnoonya mulimu. Kati ng'amugamba yagambye nti wano waliwo omulimu. Ye osobola kukola mulimu ki? Kati ng'amugamba nti njagala kulaba maneja gwe mba nyinyonnyola. Seba ayagala kulaba maneja. Kati oba nyinze maneja okula otya? Va naye mu by'omuzannyo gya amatama nze ntwale wa maneja. Ono n'asaba mulimu naye baba tagenda. Bano be bayita bakagumba weegoge yali omu ku bo tagenda. Okay. Agambye agala kulaba ku maneja. Weetegereze firimu egenda maaso tunuulira. Kati ng'amugamba nti kwata awo ogende butereevu mpaka mu yafeesi ya maneja. Nkoyini kale. Ebintu nga bimanyiira. Sebo kiŋŋambe kyagala kulaba maneja. Ne kiŋŋamba sifaanana bwa maneja. Weetegereze firimu. Kati musajja mukulu aba ali mu yafeesi ye. Agenda okuwulira nga waliwo akunkuna. Kyava amugamba jangu. Agenda otuula. Munange ng'amugamba ssebo osibye otya? Kati ng'amugamba nsibye bulungi osibye otya leero? Kati ng'asooka mbuuza kikyalina omuyambamu. Kati ng'amugamba nti munensa ku mulimu baŋŋambye oyina ku mulimu. Ng'amugamba ani abagambye nti wano waliwo omulimu? Ng'amugamba nti nze baŋŋambye nti munnaye wooteeri yeetaaga abakozi. Yalabye akapande abeetaaga abakozi. Kati mu kukola gwe yegwe ng'omuntu ki ky'osobola okukola? Nsobola okukola ogwa reception.
omulimu gwa receptionist ogusobola olwedde waliwo omuwala aliwo ate akola bulungi tetunayagala kumugoba naye osobola okunoonya tusobola okuwa ku mulimu emirala emirimu mingi waliwo okwasa enku kwoza bintu kuweereza bakasitoma kati sabo tekyagala mirimu mikyafu tekyagalira ddala mirimu mikyafu ekikyala kino naye emirimu gonna ogisobola nze nja kukola sooka oyimire tulawo onooba mukozi nekiyimirira baaba nga oba mwetisi oba muvulubanyi bw'onooba mwetisi oba muvulubanyi ng'amuga nti omanyi ng'amuga nti tugenda kukuwa emirimu waliwo okwala obuliri n'okwoza amasuuka n'ebirala ne bannange mani gyogera nga ali mu muzannyo obuzannyo nze banenze egyo emirimu gy'okuula amasuuka sibyagala n'okuyoza amasuuka kati nno emirimu ogambye ojja funa kale naye ayagala bwa receptionist naye omulimu kati omulimu ogukuwa waliwo omutemwa n'ekiweebwayo wuliriza okuteerayo akabega waliwo kyolina okukola ensonga era ng'omuntu omukulu ozitegeera waliwo ekyetaagisa okuteerayo akabega ofune omulimu simanyi oba onoosobola baba beetaagayo ebbaafu ya nambaale baafu leeta ebbaafu ya nambaale oyagala nambaale lwaki tebakuwadde ebbaafu ya kasooli kaakati okumanya ekikyala kino kyali kyenzi kikulu kyamanyirawo bakiga ekireetayo ebbaafu ya nambaale eyo ebidandaali mbozi za bidandaali weetegereze firimu katonda wange kati munange tulina osooka tukebere nambaalewo wamulima bulungi n'ebisigadde then leeta enamba nze nkukubirako ne tusinkana engeri gy'oli omulimi fe abakungula ne tulaba butyo oba wabazza weetegereze firimu anonye mulimu ensi we yatuuka weewo edda wagendanga okusaba omulimu ne bakusaba endebe ya nambaale n'odduka ng'ogamba bayaaye naye kati kiteekeddwa muna ebintu byafuuka bya mpankuwe oyagala bakuwa omulimu gw'otaddeyo ki wabula nno baaba ojja kugwa mu kizibu yatunula n'alabira ddala nga this is not just nambaale ebidandaali mbozi za bidandaali efirimu egenda maaso kaakati munange musajja mukulu agenda maaso n'emirimu gye oluvannyuma aba ali awo ogenda okwetegereza nga lwe essimu evuga kyava gyalabe essimu evuga kwa nini yametela simu yange amebonga hii simu hii kwendi alo ogenda okuwulira bannange emboozi nga zikyuse ogenda okuwulira emboozi zikyuse munange ngenda fuba ntuukirize bannange temuyomba abakulu temuyomba ekintu nga bwe bwakyogera mukamange nkiriko bulungi nnyo era sa ono omwana yaleeta omuzannyo naye ssebo nze munange toyomba ate ebuyombi otyo jjukira bagambye nti baagala kubanga akawogo kano bakatereeza akawogo kakyalimu obweziguulo waliwo ebbanja eribabangibwa likyaganya okutereera emigabo gyange saagala gyonooneke munnange wooteri eno bagirimu naye nga balabika beesigamye enkato wooteri bagirimu naye nga balabika beesigamye enkato ladies and gentlemen weetegereze firimu ayinza okubula
efirimu egenda maaso tobula ngoini kale neyanzeege era yasaba abe ng'asaasirwa. Waliwo ebbanja eddene, ebbanja ery'amaanyi, ebbanja eritasaana kulwawo, era nga singa talikola kirabika baba banja. Kati yakwata ekkubo n'ayita munne ebweru n'amugaa jangu. Omusajja ampadde essimu, yankubidde essimu n'aŋŋamba essaawa 24. Ensonga eziriwo za Nakabege, ensonga za Nakabege zirinnye wansi ne waggulu. Kati ng'amugaa tulina okuleka tutereeza ekisoboka. N'amugaana ebintu byongedde kwonooneka. N'amugaa nti ensonga ez'ekiweebwayo weegenderezanga nnyo, olaba kati oli mu lasita, ono naye wuno ali wano mandeevu, bebaddukanya wooteeri era beba sente bebazifuna. Kati bawadde essaawa 24 baagala Nakabege. Nakabege tebambuzi. Ebigambo mulimu ekiweebwayo. Nakabege mbuzi, Nakabege kiweebwayo mbuzi. Gundi gwe olaba ebintu bye nagambye opapa nkugamba nti waliwo ebintu ebibanja toyagala tusooke tusasule ebbanja, ebbanja lituli bubi, oli ku kimu tukoze tutya. Kati olaba ebintu wuunazeemu akuba. Waliwo ababanja ekiweebwayo. Wooteeri eno erabika okugifuna baagikolerera ate baali babiri. Kati ono yabadde amanyi nti munayagala kumulyako ssente, kumbe waliwo ekibanja. Kati tujjewa Nakabege essaawa 24 luba lunaku lumu. Twetaaga Nakabege. Katonda wattu yarabbi yalamina. Ebintu byongedde okutabuka. Omuntu ki kyagenda okukola? Kiki kye tugenda okukola? Ebireese obuzibu nakakitama n'okuweebwayo. Bannange ebintu nze bintamye. Ono awoza ebiweebwayo byamutama. Awoza ebiweebwayo bimutamye. Kati tugenda kukola move gye tugenda okukola kyetaagisa tutunule, kuba kati Nakabege yonna ebeerawo tuweeyo eyo. Yonna Nakabege ebeerawo tuweeyo eyo. Ono genda okuzza amaaso. Jangu kyekimu ku bikozi kikino gwe muwala owa gy'olaga. Mbadde ngenda eno kukola ku byanjeyo. Mbadde manyi oyagala kunyuka ng'obudde tebunnatuuka onnyuka. Kati ani akola ku kyokuwandiika abakozi ebibakwatako? Oli mufumbo gwe? Kati n'abakozi bawandiika ebibakwatako. Wazaalako nti nedda, wajjamu ku lubuto nti nedda. Ebibuuzo nga biri sensitive bulala. Tajjangamu ku lubuto kale ogire ogende kale ekijja kulaba. Genda olaba otya kiri kitya? Kigambye mbu tekijjangamu lubuto, tekijjangamu lubuto kuba tekyetaaga Nakabege. Ate bwaba ensonga z'ekiweebwayo tekyetaaga gwe, n'ekyo kijja tukolera ekyo. Yesu okulindeko olw'okulaba ekyobwangu ekiriwo, kuba kati mulimu kuba batugaye essaawa 24 kino ndaba okukiruka kiyinza otutwalira obudde. Kati kansooke nkubire kino. Waliwo gwe yabadde yatumye endebe z'ebijanjaalo, kati wuno ali mu kkuba agenda. Kati aba agenda essimu ogenda okulira evuga kwe kugijjayo. Halo owaayi, kati oli otya? Nsuubira oli bulungi. Kati mbadde mbuuza oba obudde olina ojje tulabe ensonga ziri, nsonga za bidandaali, embuuzi za bidandaali. Nekikkiriza kumbe bano babasabye Nakabege, babasabye ekiweebwayo. Ani akisaba? Bakiwaani? Bakitwalawa? Kiweebwayo ki? Lwaki bakubidde muntu? Lwaki tebakubidde basuubuzi ba mbuzi? Tujja otandikira Elsirage Films natenga bulijjo badde olaba episode tutubagala nnyo mena abatulagira Uganda yonna akuume.
Down in other people's houses, shortage on the winning team. Late night, candles on the floor, old man drawing marks in dust. Sign yet, never look back, they loved and said in cash we trust. Blood on the papers, tears on the land, money in a suitcase, shaking in their hands. They prayed for shortcuts, now they can't sleep. Jason said, come on, young, rich in secrets, broken pieces.